waliwo eddiini eri ku social media. Social media aliko bakatonda. Kyovulaba nze nkuba Kyagulanyi okumufiirako kubanga yajjanga Katonda eriffe nga batandise n'oteekawo ekifaananyi kye ne bamusinza. Simanya nga batandise n'okugamba mbwagabe enkuba wuuyo mbu kitaffe ali mu ggulu webale akakuba katuuse maama nnyabo. Bayibuli egamba omwana w'omuntu taagabanenga kitiibwa kya Katonda. Kati social media aliko abakatonda ab'enjawulo be musinza. You worship people. One, ekintu kyonna ky'owa amatuugo kivaamu okukkiriza, ate okukkiriza kuvaamu ebikolwa. Kyovola nti omwana wa Yakobo owookubiri bamuyita Simyoni. Simyoni kitegeeza kuwulira, ate nga Pawulo yatugamba nti okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Kati olwaleero ku social media Katonda asooka nnyimba za Pawulo Kafeero buli wa scrollinga. Ne Sophie nalaba alina kayimba yikaali kayimba ki. Nga buli andaga amannyo muyitira ddala nseko abala no scrollinga. N'obulamu buganzi nnyo eriffe tubwagala okkire. Naye nga mwana wa myaka 2 mwegi yayimba ennyimba za Kafeero. Kitegeeza akagatto kamutuuse. Bamukwabudde, balina ebizibu mu famire. N'ekyokubiri abaana abato kati famire ze muvaamu zaakunjubuka. Kati osanga omuwala nga yalabirira baganda be, yalabirira nnyina, yalabirira taata we, ninga wa myaka 20. Kitegeeza agenda kwenda, agenda kugenda ebweru w'eggwanga agwemba Walabu n'ebikolimo byabwe n'okulowooza ati Museveni mubi. Kumbe gye emyaka alina kukola ku bulamu bwe ye nga ye si kukola ku bulamu bwaki. Oba osikulolinga n'osanga ennyimba Kafe walumbezaayo atukola nga mulimu omuwala mulungi atunudde bw'ati. N'osikulolinga n'osanga omuwala omulala ataddemu mbuno musaayi gwange nsaba twogere n'oyambuka ebirowoozo byantereerako nawummulamu kwe kundabako nga nange n'okkirira mwannyinaze bwe twabuyonka maama n'oyambuka waggulu nti oba okyakungiriza abagwa simanya oba okyakungiriza abagwa mayanja ate n'olaba kibwetere omuntu n'ayokya banne nkuyanja bw'atyo tulabye n'obulamu buno ninga omwana muto. Kitegeeza mu life ye mulimu ebitagenda bulungi biki mu maaso bingi. Kati asazeewo kwekubagiriza ku nnyimba za Kafeero eyafanga mwana muto eyafanga mutamiivu kuba Kafeero yali alcoholic. Kati ekyo si kibi okuwuliriza ennyimba ze bati okuzeeyambisa mu kaseera akazibu kitegeeza Yesu oba Katonda tumugye mu pikicha. Owetoola ogenda okugira bwoti naalwewuuba mu bayimba nnyimba za Sebatta nokiraze kibwewe gaali njagala ekoze nolwe luyimba oluwaga abaana abato kwana abakazi abakulu bwe amagaali baagala bakozeeko. Netwambuka waggulu n'osanga nnyimba ki waliwo oluyimba lwa Kafeero olulala baluyita luyimba ki Kafeero alina ennyimba nnyingi awo baana ze bayimba. Abakoomu gyebala emirimu n'ennyoko bw'ameranga envi ofukaamiranga mu viivi n'owonge. So nze nsobola okulaba obulumi abavubuka mwe bayita naddala abaana ab'obuwala. Mwatandika sekisi nga muli baana bato, mwatandika obuvunaanyizibwa nga muli bato. N'ekirala bataata banenyezebwa amafamire mangi nga father taliimu nga mukuliziddwa basinga omaamu nyoka akula akolima kikitaawo kiri eri kiri mu kutambuza busajja kyebaka kwono kyebaka kwoli kyezaala buli wamu n'akula nga emitima gyammwe gyonna nyammwe yagikola ati. Kati oyo omuntu tawasika tayagalika kubanga nnyina yamuwa obutwa naye nga kyava ku taata yalekawo ki bakatonda abala senga asidi. Abantu babeera ku live ne bawuliriza senga asidi n'abalimba n'ayogera ebituufu yamanya abasiyazi yamanya abobotoka emabega naye musiyazi bwe yeewaana nze nkomba abakazi bannange luddawa nze abantu ne bawuliriza ebyo baba bakyali awo ne bagende wa bulutiiki Bobi Wine afulumye ne bagende walumbuye kugamba abantu batafissa budde bwa kusoma Bayibuli bwakolera Katonda nakujjukira ekyatutonza ku nsi. Baganda bange nnyimirano bagamba leero ebigambo bino mubiwulirize waliyo eggulu n'eggeyeena. Buli muntu eyajja ku nsi alina omulimu gwe yajja okukola naye olw'emitawaana gy'ensi eno ebyobufuzi abasajja
onakwabudde olumbi oli Bobi Wine akulimbye Museveni wamukyawa bakubye akalulu gavumenti yabbye ssente nosanga omwana omutonga yetisse ebizibu gavumenti ajetisse ku mutwe yetisse ali ku Zubeda kati bali ku Zubeda ne bagoberera Shalom ne bagoberera chicken n'abalaga obubina tebamukyawa tenze ne bajja ne banvuma ekyo kye kinkakasa nti mpeereza Katonda atuula waggulu njukira nze ne musajja mulokole nange nnwana na bulamu tewali atalwana era ebyenjiri gye babalimbe yo mu bwolokoka oba omaze those are fools bwolokoka obanga ayingidde mu ssomero okola homework otuula mu kirasi osoma preps okuba kibooko za leeti okuba n'ekibooko nga totuukiriza max obutuukirivu obwaddala nga tuuse mu ggulu tolokoka n'otuula awo mbu ekisa kya Katonda weekiri ani abikugamba muganda wange bwe walidde eggulo togenda kulya leero bwe wanaabye eggulo togenda kunaaba leero oba bwe webase eggulo togenda kwebaka leero kati ba Katonda bali ku social media Tamale Junior najja Kasuku najja people follow what Kasuku says they don't follow the Bible abantu bakyawuliriza gospel abantu bagenda mu makanisa ku lw'amatuntu ne bagaddukamu nga oliwa yasaba omulimo ne gubula naddukayo kyovola bakatimba saba bw'oba olokokalokoka bw'oba osamira samira bw'oba obeera mu katuliki genda mu katuliki okusinga okuddukira ku fanero ng'oli mu katuliki kubanga oyagala Mukama manifest make manifest n'ogendeeyo Katonda tebamukwabula nze ndi musajja mulokole nayatula Kristo Mukama nanyamba olw'ekisa kye ndi mu kkanisa emu kati emyaka gigenda mu 13 ewa Musumba Saala kitegeeza ntudde okuwuliriza ekigambo kuba Bayibuli egamba nti omuntu anywerera Katonda alinga omuti ogwasimbibwa okumpi n'amazzi omuti ogwo gubala emirundi 12 mu ntuuko zaago omuti ogwo tebagusimbula gunywerera awantu wamu ne gubala bw'ogukuula wano baguteeka wali n'oguteeka wali n'owuliriza oli wa Pastor Kayanja oli wa Pastor ono oli weeno ate bw'ojja bw'owulirizaako ne ma motivational speaker MC Meya ayogera ki senga asidi omuntu atuuka okukomba bakazi banne nga bwe yeewaana oyo abamu tukyawuli abaana nga kyokka ababa bakweka naawe muli abaffe nga bawulira kati muli ku mwana wa Zubeda luli mwali Kasoko luli mwali ku gundi ku chicken ne kitaawe luli mwali ku bamalaya ne bajja ne biseka ne byetijjuliro nze abasajja bankola ne muwuliriza emyaka gitambula Katonda alina ekitabo kiri mu Malakayo ojja kisoma ate ne Musa yakyogerako nti Katonda alina ekitabo kye ne Revelations kubikkulirwa akyogera nti ekitabo ne kibikkulwa n'ebitabo ne bibikkulwa era buli omu n'alamulwa okusinziira bye yakola nze ntambulira mbuyite bwange nzija ne mbabuulira wano n'onvuma emimyufu n'onvuma ebitege n'onvuma obusiru abamu nali nkoze bwengejjana kati empeke zingezezza mwe munvume I don't mind naye olunaku lwaki mbagamba ebigambo bino Kyagulanyi si Katonda Museveni si Katonda Musumba Saala si Katonda Pastor Tom si Katonda Pastor Bugembe si Katonda Nyoko si Katonda waliyo Katonda atuula waggulu gwe tusaba ffenna n'atuwa obugabirizi nga abussa ku bantu betulabako toyina kunyooma boosi wo toyina kunyooma bantu bakulu naye abo si ba Katonda ne bbaawo si Katonda enkya tuli kuza ndala by'abaana baliranye Zaira Baby bambika kazi kattu kali wali oyo ennaku yamusanga dde yamanyika muto kasita omanyika ng'oli muto oyingira depression z'otamanyi kubanga okumanyika it's a realm whereby you must be at least mature enough to handle the consequences and the controversies eziri muki one bw'obeera serebu buli musajja akwakako kyekyonoona obulamu bw'abaserebu naddala abakazi oli atunulira wininwaji omanyi abantu abakolera masturbation ku Zaira Baby kubanga bakalaba nkazina naye abaana bamwe muteeka ku social media kyana kito kiri mu kunyoola kabina ebisajja biri mu kukyambula obulamu bwabo kyo bubeere confused oyo Zaira Baby namulabye bamwetolozza kamera oyo ali confused kati obulamu bwe buli confused ekisooka abantu abamwakako bangi abatamwagala bangi abamuloga bangi eyo mu spiritual life ye kati wali busy kyokka nga mwana muto bamwetolodde bambi konna katudde wali ennaku ekaluma kabikooya abala balooza kweraga kumba yabikooye okumanyika kintu kyoteekeddwa okubanga either oli mulogo nnyo oba oli musabi njabbikomyawo leero naye nze ndi musajja mulokole mukkirize Kristo nange nzikirize Kristo tugende mu makanisa tusabe bw'oba obeera mu katuliki beera mu katuliki beera mu Protestant oba beera mu Samizo oba beera mu Siraamu okusinga bw'oddako eno ate bw'oddako eno bw'ogendako eno ate bw'ogenda no beera wamu status Benz Mercedes